tubadde n'emikisa egy'enjawulo okuzimba ensi ng'era bw'olaba Kenya. Ekyennaku nti buli mukisa gwe tubadde nagwo tubadde tugufiirwa. Mu 62 bajjajjaffe baajaguza kubanga omuzungu yali agenze. Ensi yali ezze emikono gy'abaana baabwe ne basanyuka ne bagamba kakati kiwedde abaana baffe ate banatulumya kyannaku tigibwayita emyaka ena gyokka 66 abasoma ebyafaayo mwalaba ebyabeerawo kujjingana kulwanagana kuwambagana tetubeera mu mbeera eyo paka 71 Amini bwe yawambira ne tusanyuka bazeyi baffe babatumiza waliwo okusanyuka kungi nnyo tekuba Amini azze tewagenda kubeerawo nguzi tewagenda kubeera ki ne tusanyuka nnyo era nasooka nakola ebirungi bingi nguudo malwaliro n'ebirala newayita akaseera katono era okukaaba ne kuddamu ettemu ne liddamu okuyiwa omusaayi ne kuddamu. Bannayuganda ne bakuŋŋaana basingana Tanzania ne bakola olukuŋŋaana lwa Moshi Conference ne bakola bwejje erya UNLF Uganda National Liberation Front ne balumba nga begaseko Abatanzania ne bagoba Amini. Waliwo okujaguza ne tulowooza nti kale omulembe gwa kijambi agweddewo kati Uganda egenda kudda mu nkeeko. Akataayi tekasala era okucankalana ne kuddamu. Okoti newankubadde abamu baali basanyuse nga balowooza okoti alina obumanyirivu Dr. Malamba kakati Uganda egenda kutereera. Naye nga bwemwalaba Museveni yagenderawo mu nsiko nga yeekwasa ne babbye obululu mu kalulu k'ekinaana. Okutta ne kugenda mu maaso okutabangawo mu Uganda newankubadde baagaano giklassifyinga nga genocide. Naye wano mu Buganda batta abantu abaasukka ekitundutundu kyakakadde bayinza n'okuba nga basukkawo obuwanga paka kati Luweero ewabasi kituliko tebannabakuziika. Naye kuba Museveni yali agambye bakitaffe ne bajjajjaffe nti mwanirira bwenkanya, mwanirira demokrasi, mwanirira nfuga y'amateeka, bakkiriza bazeeyi baffe ne basaddaaka buli kimu nga n'obulamu bwabwe mwobutadde. Era Museveni bwe yawamba mu 86 ne tujaguza ne tubuuza kati kiwedde. Kuba Museveni yajja asuubiza ne lwe yalayira yemirira ku mateeka ku madala ga paliamenti yaffe n'akakasa nti agenda kubeera wanjawulo enegenda kubeera fundamental change era n'ayogera nti ekizibu kya Uganda kibadde bakulembeze abeeremeza mu buyinza bakitaffe ne bakuba engalo ne bagamba ono ye mutuufu. Omuntu yagamba nti ekizibu kya Uganda be bakulembeze abeeremeza mu buyinza yakabeera mu buyinza kati emyaka 40. Naye mu myaka enya 40 he has done worse than Obote and Amini combined. Akoze ebikolobero ebigatte ebya Obote n'Amini n'abisukka n'obisukka. Ekibbattaka tewaliwo kibbattaka. Mu Abaganda bakuno njagala mumanye nti Obote wadde mwali temwamwagala Obote tayokyanga ku masiro. Muntegedde bulungi. Myaka 4 egy'okubonaabona naye era ne myaka 4 egyo mubaddengamu emikisa egy'okukyusa egy'okuzimba Uganda empya. Omukisa ogwasooka gwali gwa 96 gwagenda bwe gutyo, ogwaddako 21 gwagenda bwe gutyo, 26 gwagenda bwe gutyo, 2011 gwagenda bwe gutyo, 2016 2021 gyonna gyagenda bwe gityo. Biseera byanjawulo, bakandideti abavuganya banjawulo, abantu abenyigidde mu byobufuzi byanjawulo, naye tubadde tetunaba kufuna ansa. Ebyafaayo bibalaze okubalaga nti saawa zino wano bwe muli kati wafaanananga 62, wafaanananga 66, wafaanananga 71 oba nga 79, wafaanananga 86. Wano we muli kati walinga 96, walinga 2001, 2006, 2011, 2016 ne 2021. Kati we tuli saawa zino tuli mu 2025. Wabulayo emyezi 12 n'ennaku 5 okutuuka kalulu ku lunaku lwa kalulu. Wabulayo ennaku 3 mu 68 okutuuka ku lunaku olwo. Kitegeeza nti guno omwaka
njagala mukutumire nga opportunity. Bali batuyigiriza batugambanga nti chance is an accident that finds a prepared mind. Kati saawa zino mwina omukisa naye nga buli lunaku oluyitawo omukisa ogwo kugenda gwekendereza kuba mugenda musemberera target eri. Singa guno omwaka mugulabanga bwe ngulaba bannange tuba tugenda kufuna ebyakabi. Kuba mukuno omwaka byonna byonna ebigenda kugenda mu maaso mu kalulu bikolebwa mwaka guno. Byonna byonna biteekebwateekebwa mwaka guno. N'olwensonga eyo njagala okubategeeza baganda bange nti guno omwaka mulalamu. Guno omwaka musobola okugufuula kyemwagala okufuula. Guno omwaka gusobola okujjukirwa. 2026 si yagenda okujjukirwa, guno 2025 yagenda okujjukirwa. N'olwensonga eyo njagala okubakunga baganda bange mwenna mukozese opportunity eno, mukozese omukisa guno. Kubanga nakibagambako nga tuyingira mu kalulu ka 2021 nabagamba kisinga tetukola kye tulina kukola, sigamba tetwakola kye tulina kukola, naye singa Museveni ageza n'atusimatuka naddamu natufuga emyaka 5, emyaka 5 tekitegeeza okubeera bwezi na pulezidenti mulala. Kitegeeza kudda mabega emyaka tegisinga mu 5. So tulina okukola buli kye tusobola so that bwe tusucceedinga bwe tumalako tujja kwebaza Katonda. Ne still ne bwe tulemererwa tetusobola kwejjusa nti tetwakola kyonna kye twali tusobola kukola, ate nga tetusobola kulemererwa. Tetusobola bwe tuwataze bwe tuba twewaddeyo. Mbagamba bulijjo nti bano abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Batutya nnyo, batuloota n'otuloota. Batulota n'otuloota bw'oba wakana. Kale Museveni ye mugezi muko n'emyaka gye muyamba n'agamba muzeeyi wadde ekikwinyiga naye kisirikire. Naye gwe genda ku Twitter olabe mutabani we olyoka omanyi bwe tubasuza. So mubeere bagumu kubanga be mutya ate bo babatya nnyo. Nkomyewo ku mwaka guno baganda bange, omwaka guno mukulu nnyo kuba bokkiriza Museveni okubafuga emyaka emirala 5. Olende gibadde emyaka 4 naye damage Museveni gyatukozeeko mu myaka gino gyokka eyinza otutwala emyaka emirala 10 nga tumaze omujjako emyaka emirala 10 okutereeza. Bagambye bukyanga Museveni abba buwanguzi bwaffe nga 14 January 2021 buli lunaku, si buli mwezi si buli wiiki naye buli lunaku babba bilioni 27 ku ssente zammwe abawuzi b'omusolo. Ate nga bino ebibalo biva mu ofiisi ya IGG, omukozi waabwe ayinza n'okuba azikendeezaako aleme kulabisa nnyo. 27 billion is what they steal from you. Omugati buli mwaka tufirwa trillion 10. Trillion 10 is a billion eka. Billion mutwalo. Right? Ezo ze tufirwa buli mwaka. Kitegeeza mu myaka 5 Museveni watufugira emyaka 5 tugenda kuba tufiiriddwa trillion 50. Kati trillion 50 okukibreakingira down, njagala otunuulire eddwaliro ery'ekawempe bilioni 42 okulizimba. Eddwaliro ery'ekiruddu babajje Karamoja ne babajje waffe Gumba ne babajje Masaka lyatwala bilioni 37 okuzimba. Kitegeeza ki ekyo? Tikumpi Museveni buli nnaku 10 aba ayagala kumalawo ddwaliro ddamba. Mukitegeera oba kyenjogerako baganda bange? Ku ssente ze babba bw'oba obaziiridde ate nga ne ssente ezo bw'obagamba Kirundu baspeninga 32 billion okulizimba baba bazongeddemu nozongeramu, naye kale tugendere ku ezo. Bw'obala ssente ze bakozesa
nobala district 142 zetulina mu Uganda nti buli district tugiteekemu eddwaliro lya Kiruddu. Osobola okukozesa just sente zebabba mwaka gumu nga teziweddeewo n'ozimba eddwaliro lya Kiruddu mu buli district, amalwaliro 142 ne wasigalawo kubanga kitwala trillioni 6 n'obutundutundu 10, 6.1 trillion okuzimba amalwaliro ago mu Uganda yonna, ne wasigalawo trillioni 4. Ezo za mwaka guki naye bo bazibba bubbi, ate abazibba bakuumibwa mmundu. Bwemuvaayo kwekalakasa, abaana abato bavaayo kwekalakasa nga babakuba emiggo, abalala babasibye, abalala babawa basirikale baabwe nga babalya ebisiyaga nga bwe muze mulaba. Eyo ye Uganda gye tulimu basebo ne bannyabo. Bwe kuba akafaananyi sente ezo zisobola kukola kyenkana ki mu sekita y'ebyenjigiriza, mu sekita y'ebyobulimi, mu nguudo zaffe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So njagala mmanye baganda bange nti buli lunaku Museveni lwamala nga tufuga atuze emabega ennaku nnyingi nnyo. Bino mbyogerako kubanga tulina opportunity olunaku lwaleero, tulina opportunity okubikyusa. Naye mulina okumanya ki kyemwagala okukyusa, si just kufuna bufunyi bukulembeze naye n'okutereza ensi yaffe esesebuse eweddewo. Mulaba obwana mwe ne mulaba abayaaye baku street, kakube kako kabba esimu, naye ekizibu kivaawa ku baana bonna abatandika P1 gye batandise P1 olwaleero tebawera 50%, tebawera 40%, bali wansi wa 35%. Nti abaana 10 abatandise P1 olunaku lwaleero tebawera 3 mu 5 batuuka mu P7, sisi ni 1 batuuka mu P7. Minisitule y'ebyenjigiriza ekulaga nti abaana akakadde kamu mu emitwalo 8 be batandika P1 buli mwaka, naye akakadde kamu n'emitwalo 2 okutuuka mu P7 baba abivaako dda. Abaffe abo balaga wa? Bagenda kufuuka ki? Abatufuga tebafaayo oba oyo mwana afuuse mubbi, oba afuuse musazi wansawo, oba afuuse mukubi wa butayimbwa, tebibakwatako kubanga bo bali bulungi. Museveni yakulembera eggwanga, yafuga eggwanga, mukazi we ne minisita w'ebyenjigiriza, naye bo balaba ekyokuddamu okutereza eyo embeera kuzimba amakomera amalala nga mangi nnyo, nakuwa zirayisenses ab'enganda zaabwe okusindika abaana baffe mu buddu, si ebuddu eri mu buddu mu nsi z'Abawalabu. So awo bwe tuli baganda bange, njagadde nnyo bino ebintu mbyogereko kuba bingi, sijja kudda ku ssente ze baspendinga ewa Museveni ezikunukiriza mu biliyoni 3 buli lunaku, si buli wiiki, naye nga buli mwana ali mu UPE bamuteekamu emitwalo 2, tegiwera na mitwalo 2, tegiwera na mitwalo 2. Kati gwe kuba akafaananyi nti Museveni okuba obulungi ne famire ye gw'omuwa omusolo omuwa biliyoni ezikunukiriza mu 3. Bakolekitinze wano district zaffe ziri 146, so si 142. Naye omwana wa UPE Honorable Sewungu akyogera bulijjo ng'asaaga, omanya abakatuli kibasaaga nnyo, naddala abakatuli nnyo. Sewungu bulijjo asaaga n'agamba omwana basomere bwerere mu Uganda era abasomedde bwerere. Ninga mutuufu kuba omwana bamuteekamu esente teziwera mitwalo 2, tukitwale nti bamuteekamu emitwalo 2 omwaka mulamba. Mitwalo 2 ffe waffe kasanga tetezigula na Rolex 10. Bumubiri webale nnyo Deputy Secretary General. So awo we tuli ng'eggwanga twandigenze mu maaso nga tubyogerako ebyo byonna, naye bwe guli mwaka mpya njagadde Jesu bakubira tooki mu kizibu, nate tooki esinga tugikube mu solution yaki yakujjako Museveni, yakujjako bana ababbi. Tosobola kugamba nti Museveni atereezeemu. Waliwo omuganda waffe gwe nandye ndaba ku TikTok yagambye sitaani talokoka. So tosobola kugamba
ndi Museveni alokoke akyusemu. No, bo ino bagirabanga property yaabwe, batulabanga kyabugagga kyabwe ye ne family ye. So baganda bange, obuyinza kyekintu kisinga obukulu. Mwetaaga okufuna obuyinza okutereza embeera zammwe. Lunaku lwaleero nga tutandika omwaka, njagala okubasaba munoonye obuyinza ku buli levo yonna, kubanga obuyinza buva mu bantu. Ku buli levo yonna mwalondebwa olunaku lwaleero. Tokola mwina n'akalemberembe akabeera wano, si kuba nti baagala tubeere wano, ne kuba tibalina kyakukola. So twongere nga tuteeka one step, one foot in front of the other, making sure buli bw'oyimirira ekigere ekimu okiteeka mu maaso ga kinne waakyo. Moving ahead, tweyongereko. Njagala basaba munoonye obukulembeze at every level. Abantu baffe bafa kubanga tebenyigira mu politics. Nabye omuvubuka yani SG gwe bakubye essasi ne bamutta, Sekama bamukubye essasi ne bamutta. Oba oliawo teyabadde na mu politics ng'agamba nze ebya politics tebikwatako. Nalabye omusirikale eyewanise neyetuga neyetta olw'embeera. Politics is what does all that. It doesn't matter gwani omuvubuka eyetuze bamuyita aliwo. So njagala mmanyi baganda bange, obukulembeze is everything. Tuli wano kubanga twagala okubakunga buli omu anonye obukulembeze at every level. So mbakunga mu butongole mwesimbewo ku buli level yonna. LC1, kansala, bavubuka, MP, byonna mwesimbewo. Ate naddala mu abavubuka nga abiri tukimanyi nti waliwo okwewandiisa. Mugende mwewandiise mubeere balonzi. Temukoma kwewandiisa wabula mubinyigiremu, mutwale obuvunaanyizibwa obwo mutukulembere in that angle. Njagala obakunga bannayuganda mwenna mu abali wano n'abatali wano, mwesimbewo. Mwesimbewo. Ate bw'olabanga olina bw'olabye ng'omukulembeze waawo alikola oba takola bye twagala nga bannayuganda oba takiikirira muntu, mutwalire. Ate nammwe abeesimbyewo temwesimbawo timugeze kukusa mbuto zammwe kubanga mwe tujja balabisa. Get involved. Muli bakulembeze. Eyo engeri yokka gye tugenda okutuusa embeera yaffe, engeri gye tugenda okutereeza eggwanga lyaffe. So mugende mwesimbewo, mwabaagala okwesimbirawo ku tiketi ya NUP. Njagala mumanye nti NUP ffe tetuli NUP, ffe tuli people power, tetuli kibiina. Tuli maanyi ng'abantu, just tulina ekibiina. We are not a political party, we just have a political party. And that political party, we the people of Uganda have a political party. The political party does not have us. So it does not matter how close you are to the leadership of the political party, you must be closer to the people of Uganda. Beyo, Bannayuganda balaba, naffe tulaba. Banakulaba ng'ogwabakiikirira bajja kusongamu olumwe. Bannayuganda bye basonga yefaani ababani abaganda. So mubyenyigiremu baganda baffe. Mwenna temutya, tokkiriza muntu yenna kutiisatiisa. Ng'okyali muto nnyo. Lwate bakuzaalira eno, ate lwaki oyagala okwesimba wano. Ate mwesimbewo. Temwanonda okulembera, temwanonda kulembera region oba zone, mwanonda kulembera Uganda yonna. Njogeranga kulembera Uganda yonna. Mwe bannayuganda abali wano, mwe bannayuganda abali wano, mwe bannayuganda abali wano, wherever you are is home. Wherever you are is home. Wonna wooli
ze banzalira Gomba bwe baali bannonda okubeera MP bannonderawa lwaki kubanga nali bakiikirira. Okay, Uganda is one big family and Uganda is one and katugambe nti ze ndi Mbogogo oli Kabogo. Sanyuse nnyo okulabako muganda wange jangu obuze ku bantu Basole banyabo niwa mukisanyo kubeera wano niwa mukisanyo kubanga njogera mu bantu ab'ebitiibwa niwa mukisa munagaana okusiima basole banyabo sirina bigambo bingi nasi kyenzimbagana kino kimu bali abaganda balina engero tulina engero mufaki tulina engero naye waliwo olugero olugamba nti ayonka nyina omubita sisima kitwale nti mama waffe oba nyina waffe mubi nti tetulina kukola ki kusesema naye beerabiramu nti omwana waaba ayonka essaawa yonna asobola okubooga si bwe kiri. So basole baliwo kyembagamba mama waffe ali eyo yeegirisa naye njogera mugera abakategedde ne bakategeera abatategedde wembagala mama waffe ali eyo batuziyiza tuleme kusesema naye mbategeeza twetaaga okubooga tegerekesa omwaka ogujja atlist tubooge tegerekesa neyanzenyo neyanzengenze litomani Uganda ovaawa litomani era mbere wahonaleko zaake kamityana oliwo emityana olabire maama wo emityana